Ya Kadama TV mwebale kwekumira Kadama TV abagala okufuna information ekwata ku Bakadaama. Olwaleero nina ekintu kye neewuunyiza, kintu ekigenda kisirculatinga on the net. Mukimanyi bulungi nnyo nti Oman terina embassy. Njagala nnyo owulirize ddala Kadaama ali Oman ne Kadaama kaakati contract yo nga yaweddeko. Ekintu kino kikwatako nnyo. Kyetegereze mbateereddeko ne foomu awo egenda esatulatinga ku net. Net eno eva mu Association of Uganda Community in Oman. Ge mawulire ge tulaba ku net awo. Tugenda kugyetegereza era tugenda kubeera nga tulaba we tugikubamu ebituli. Okubeera nga Oman tewaliiyo embassy ya Uganda, jjukira nti Uganda yasazaamu abawala bonna abali bagenda ki Oman era tekyalina contract na nsi ya Oman, which is right. Bannyinaffe baganda baffe bamaama baffe gye bali Oman bakola. Nze kyekintu nja kyogerako mu ngeri bbiri. Bagenda okuva wano mu Uganda mugamba nti babakukusa ne bagenda Oman. Kino tekirimu kukusa. Ekintu kino singa omuntu yalinga ava wano n'agenda Oman, nsuubira ayita ku kisaawe. Omuntu ogenda okuyita ku kisaawe babeera balaba nti neno passport evaaki ebeera Uganda. Kati kaŋŋambe contract mwagisazaamu naye mukimanyi nti no bagendayo. Era mulyokke nakyo y'ensonga lwaki bayita ku kisaawe ky'Oman. Singa ddala contract yasazibwamu ate baali bali tebasobola kuyita ku kisaawe ky'Oman. Kuba passport gy'obeera nayo yeraga ensi gy'ova. Kati nze sigenda kutunuulira kukusibwa nti no abantu bagenda Oman. Bwe kutuuka ku kiseera kya kuyamba tulina okuyamba omuntu yenna wakukusibwa tewakukusibwa olina okuyambibwa. N'ekirala abantu abali Oman bakola ssente bazisukuma Uganda ne muziggyako omusolo. Nze nsuubira ne ssente eziva Oman mwali badde nga temuziggyako musolo nga mugamba abo bakukusibwa bukusibwa. So the mere fact that nti muggyako ssente ezo omusolo ne mumanya nti zino baziweereza Bakadaama b'Oman ne baziweereza Uganda, tuzitemyuko omusolo, mukkirize nti bano abaana balina okuyambibwa. Foomu eyo gy'olaba mu maaso awo. Embassy ya Uganda mu Saudi Arabia egamba nti egenda kuyamba ku bantu abali Oman ab'ebika bina. Tunuulira ku mukono gwo gwa right. Asooka Munnayuganda yajja ku visit visa ng'akabanga katono. That is omulambuzi owa business ne conference etc. Yasooka. Owookubiri Munnayuganda eyali stranded, simanyi bwe nsobola kiteeka mu Uganda, eyali stranded mu transit. Kati transit mukimanyi mwabatambuddeko kwe kubeera nga oba ngenda somewhere n'ensooka nenyimirirako mu nsi eyo nembeera nga ndi stranded awo. Ye category ey'okubiri gye bagenda okuyamba. Ey'okusatu ye Munnayuganda abadde amaze okusoma kwe. Okiwulire bulungi nnyo mwabasoma. Munnayuganda abadde amaze okusoma kwe. Ne si Munnayuganda asoma, ekyo njagala mukiggyemu enjawulo. Munnayuganda abadde amaze okusoma kwe ye muntu owookusatu. Then omuntu owookuna era asembayo ye Munnayuganda eyasalibwa ku mulimu olwa COVID-19. Ye Munnayuganda eyasalibwa ku mulimu olwa COVID-19. Bakadaama muli ludda waawo. Awo Kadaama baba balese. Ebika ebyo ebina temuliimu. Kuba bwe tugamba point ng'eno ennyawe mwali badde nga mujja nti omuntu aluuzinze omulimu gwo. Kitegeeza bw'oba wamalako contract, omulimu guno tewaguluuzinga, contract we yaggwako bugwi. Njagala ekintu kino mukirambulule kuba waliwo abadde bagamba nti bayinza okugwa mu nnamba 4. Bino ebintu tebiriimu kugwa. Tebiriimu kugwa, tesaagala babuzeebuze.
njagala omanye nti nno abantu population ekyasinze okubeera Oman bannayuganda Bakadaama ne Basekadaama. Njagala mukiteekewo nga number 5 nti Bakadaama ababeera bakoze eki? Ababeera bamazeeko, ababeera Bakadaama bonna ababonaabona. Njagala bwe kityo mbeera mukiteeka. Ne kino kyogamba nti abantu be balinga off be bano abantu ababadde nga bakola mu factories, be bantu ababadde nga bakola kati nga ku mabaasi, abakola obanga ku bisaawe, ne bagamba nti no tubasaze ku mulimu. Nejjukira ffe tugera kati ku Bakadaama ababadde nga bakola ewaabwe mu maka ga boss, contract ye neggwako. Abantu bano balina okuyambibwa. Era saagala n'omulimu n'ogumu mugambe nti abantu be bakukusibwa tebagenda kuyambibwa. Abantu be bakukusibwa bwe baweereza eno ssente nazo zitemebwa omusolo. Teziriiko nti zino bano abakukusibwa tebatuwa omusolo, abatakukusibwa bakola ki? Tebatuwa omusolo. Ate the mere fact nti bayingira mu Oman nga balina passport z'e Uganda, abantu bano balina okuyambibwa. Ne bwe baali badde nga bayingira nga babakukusa, bwe kituuka mu kuyamba tolina kutunuulira kintu ekyo. Tunuulira nti ono munnayuganda ali mu buzibu, kuba omuntu yenna abeera mu buzibu ye muntu abeera alina okuyambibwa. Wano abantu be bamentioninze abana Kadaama temuliimu. Njagala mwetegereze bulungi, saagala babalimbe. Tegeera, saagala babalimbe n'omulundi n'ogumu nti mulina bwe mugwa, awo temugwawo. Kakitegeeza Kadaama yenna abonaabona tagenda kuyambibwa kuba tebamwogeddeeko. Baligambye n'omuntu yenna abonaabona mu nsi ye Oman naye tugenda kola ki? Tugenda kumuggyayo. Foomu eno twalabye bagamba tukontakitinge. Bino ebintu by'obba kontakitinga bino nga tekuliiko email, tekuliiko WhatsApp, tekuliiko na ssimu omuntu gy'asobola kuba direct, ebyo ngamba nabyo bya kifere. Abantu balina obba kontakitinga. Temuli nti muli bantu byakwerinda nti mutya oba muli bantu ba ISO oba ba CID nti mulina kye mukweka. This is a public office. Public office olina okubeera nga buli kintu kyo kyonna ky'okola kirambikibwa bulungi nga tekiri muki, nga kirimu open. So nsaba bekikwatako association zino nziraba, saagala mmale gakkiriza bibaluwa bino bibasukuma from the embassy. Njagala musooke mulabe ekintu nti number 5 awo bongereko nti Bakadaama bonna ababonaabona, Bakadaama abamalako contract. Kuba okumalako contract tekitegeeza nti waluuzinga omulimu. Kino kiraba bakitaddewo bulungi nnyo nti bannayuganda abaaluuzinga emirimu olwa COVID-19 contract beggwako tekitegeeza nti oluuzinze omulimu gwo olwa COVID-19 gubeera guggwedde buggwezi. Njagala tubeeremu era njagala ebibaluwa nga bino eby'okubalimbalimba muleme bigenderako.